nze wano ku kitebe ky'NUP okuwaayo empapula zange nga nsaba okusobola okukkirizibwa okwesimbawo ku kaadi ya National Platform nga member wa Parliament akiikirira Nakaseke South Constituency. Kati bw'ogenda okwesimbawo mu bina by'obufuzi nze guno si gwe gusoose omulundi gwange okwesimbawo kati tusobola kubuuza nti waaye Yesu anaayingira mu ggulu oba okubanga Yesu abadde akolerera eggulu era lyatambuliramu. Abantu abasinga bwe babeera mu politics abasinga currently kati banoonya mirimu n'abasinga they are just in politics for survival naye nze am in politics to serve. Era nzenzeko omubaka wa Parliament ayimirira mu constituency ne ku media yonna ne ngamba abalonzi nti otandaba mu mulamwa tompa kalulu kyetto waliwo yali ndowooza temukiwulirangako because I know that I represent people. Abantu bendi representing and not just represent them okufuna ekifo siba representing okufuna ekyokulya mu proud farmer mba representing okulaba nti tubatwala mu nsi ensuubize ekulembeddwa Yoswa waffe oba Joshua Kyagulanyi Ssentamu. So mu biro bino kati wano we tuli ku yeekaalu ya NUP awafubutuka enjiri egenda okututwala mu nsi ensuubize. Nkimanyi nti abantu abasinga bagamba yate bwe muntu atuuke mu nsi ensuubize bw'oba otambula ng'olina ebirooto by'obutatuuka mu nsi ensuubize ofiira mu kkubo. Nze nkugambye ngenda mu nsi ensuubize tutambula Yoswa akutta omuggo gwe n'omunagiro gwe sisina kudda eri kwekubagiza mbu singa babadde bampadde kaadi. Why should I always be pessimistic? I'm very optimistic that I'll get the card because of what I do for the party on the ground. Seno ku kitebe waggulu naye eri ku ground kwange ebiseera ebisinga abantu bapima ebyobufuzi nga bajja ku bitebe. Ebyobufuzi ebyange mbipimira ku ground ne manya nti bwe mbeera mu constituency I'm a representation of NUP. I'm a representative of NUP ideals. Nti buli kibeera ku ground oba nkoze kigoma. Of course sisobola buli kigoma kyange ekyekkubo kiwandiikako NUP naye bwe balaba nti no nze nkutta omunagiro gwe NUP nga n'ebinvaamu bye NUP nga siri survivor, political survivor, because politics these days is full of survivors like you saw some people in Mbarara and a certain political party. You see President Museveni ebibi byazaakola eggwanga lino abamu bano kati bano abawala abato abali bo baagala aveeko ne waliwo n'ensonga endala ffe ze tumumanyiiko ze yatukola ffe twalina ebyobugagga ewaffe n'atuwavuwaza bwe yayingiza obuyeekera mu maka gaffe ne bufuuka ekizibu. Kati abantu bawana e Buganda tebandibadde banaku nga bwe bali kati naye ekintu kye yatukola mu lutalo olwo lwamala emyaka 5 anti abeetondedde mu musonyiwe tekituyamba nga abantu be bennyini gye baayeekerera kati be baguzeyo yonna batutteyo ate tebaguze na buguzi beegabidde tuukeeyo Nakaseke eyo gy'owulira gye baayeekerera abanyini bitundu ne battanga abantu nga babeerimbiseemu mbu kati kambabulira ekintu kino bwe kyalinga emisana abasajja bali bajjanga aboboti naye emikiro baddukanga nga batya abayeekera kati bano kye baakolanga nga baagala abavubuka bayingire mu nsiko eyo nga bajja bambadde ebyambalo by'oboto oyo yennyini nga battaawo basookuttaawo taatawo ne maamawo bano abavubuka baali balina okufuna obusungu begatte kuki kubbo kaali bwali bukodyo. Museveni yasinga okutta abantu abangi mu nsiko yabeetondedde ate yakyogedde yagambye neetonze yabigasewamu yagambye ntwetonze byetukoze mu nsonyiwe naye byatule umubogenze mu buloko bana abalokole obawulira ayimya nakola bwenti nakola kwa lumu byatandika okubattisa nawe obujulizi mwagala w'obujulizi kakati bw'ayogera neetonze ono mwana muwala alowooza kuta Eddi Mutwe era bw'ota Eddi Mutwe Museveni yeetonze naye ffe tulina ensonga zaffe ziri endala eziri eri emabega ye zaatasobolako kati asanyusa ki ne ba Eddi Mutwe kale tukoleyo ekyangu nga wenjiri bwekkutteko keera ku makyaba abaana ababonaabonedde mu makomero bate ogani bannange enjiri yankutteko Eddi Mutwe mbasonyiye mwennamwe nange munsonyiwe nange mbakoze eki mbasonyiye naye ogaanyi okyagugubye Besigye walwana naye dokita w'omulamba obulamu bwe buli muye
kubanga singa Besigye ya mutima omubi yagumulaga mu nsiko senga mu 70 yandi baddeo anti kati abadde ayagala butwala kati lwaki lulite yabutwala kakati tugamba bw'oba nti bw'oba oso katondooza tumunyiza ebintu bimeka naye lwaki atulekawo oba lwaki taleeta ozanga ateesa oguyinja ogunene gukuba ensi eno nekka mu mazzi mu nsi kuba etudde ku mazzi tetusasaanawo n'akola ensi empya naye kakati gwe tubuulire nti okumanya mpulira enjiri ennyingidde ne Besigye yali agenda okunzita namutadde kale Besigye musonyiye bedi mutwe mbasonyi abaana bonna b'NUP mbasonyiye baddeyo kakati banne etudde mu nsi empya n'ekyokubiri ekisembayo mu kwetonda bannange siri ku ballot paper mu kulonda okukola ki Bannayuganda mwerondere abakulembeze bammwe era yetonde n'ebigambo mutabani we byawerekereza bannabyabufuzi olwo oba weetonze kuba ekituufu ye ali mu myaka egigende wa Katonda we nga bwe yayogera